Era njagala bategeeza bw'oba owulira ng'olina essimu gy'okooye okooye liiso oba nnyindo owulira oyagala kuwerako mu ddwaliro okufuna damage olwaliro genda erugogo. Teyaseerera ebigambo byayogera yali ategeera bulungi nnyo. Bansabye ennamba ebagala musaavinga ogenda kutegeera ogenda tegeera kereva yaani kati ani agenda omukuddamu omulwanirira abamulwaniriranga bonna yakabavuma jjo juzi. President Museveni ne General Salim Saleh yabayite obulambo. Juzi yavuddeyo n'akuba endulu n'asanyuka nga baana ba Nuupu bali mu kuvuma General Loiso n'agamba nti musanyufu nnyo. Kati kivuddeyo rero mbukiteekawo disclaimer Nakangubi ojja kumpulira amala okuteekako ennamba kansa ayagala nnamba yo ogenda essaawa yonna bagenda gwe ate mu bino kyenkoze ekyenjawulo sigenda kuwabira UCC sigenda kuwabira Soloti Media. I want an individual. Ono mukozi wammwe mumundekere ebigambo byayogera yandira n'okubanga naba clients abangamba nobody refund our money of tables. Your concert is presumed to be a hazardous concert because of your words. Nakangubi katusinkane mu court. Wallahi ya Mungu. Ate sikutwala mu criminal civil. Andi civil yagala mudde weru mukwe mutese. Sente. Kati ebigambo byoze sente. Ojja kuddamu osinikira ebinyo ku balala. Ebyo manyira bali bazubeda. Bakazi banna abampi nze nva Kanungu ku border ya Uganda ne Congo okulemererwa nnyo nona. Ate sisenyuwa. Okulemererwa amanyire bali bazubeda. Mukazi wattu mumpi talekana nyo tayomba aina wakuma andi n'obumpi bazubeda. Wamazubeda tonyiga ono munkwase akati kankwase yakulemerera. Kyakumanyira wane wiki number kyembala sinze family yo kingide ku baana kingide ku mwami kakati kindekere wana. Ano omuntu agenda yagamba bagenda kuva ku kyokusika essimu yagamba bagenda kukwatira y'abakazi. Bwali busungu. Goma nje kitegeezo okugamba nti bagenda kubakwata. Ate nga abasinga okuwagira endongo bakazi. Abakazi ne bagamba bannaye. Kati wemba nafuna abantu emitwalo 2 nalina kufuna 4. Abantu abali balina okusitula emitwalo ab'emitwalo nkiddemu. Bwemba mu concert nafuna abantu kale omutwalo gumu kankitereeze bulungi omulabi akitegeere. Okitereezeza. Uliza bwemba nafuna abantu omutwalo gumu nalina kufuna emitwalo emeka. Wafirize milioni 2 plus. Nakangubi tundako ku kizimbe mukazi gwe. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Royal Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753319461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings.
kale kusema official najo sinzira okubanga tulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga tofuna videos ezifanagana ko weziti yona wanga ya bitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga twegasseeko n'olunaku olwaleero. Nina Nobat Events wano tugenda kuwayaamu yakamala okuva mu Kivvulu. Of course kirina mixed feelings, abantu buli omu alina endowooza ye. Nobat is here. Tugenda kunyumyamu ambuulira experience ye as a promoter, mpe ku lessons ze n'ebimu ku bye mwogera ajja bbanga abiddamu, ekyo nakyo tukiveeko obulamu bweyongereyo. Naye nga tulaba kisheno nsongera okubajjukiza nti tolumira nnyo muntu mannyo. Tolumira nnyo muntu mannyo. Naye naye gwe tugamba obutakulumira mannyo bw'otalumira ku muki ku mulala eryato libalansinge. Bwe ŋŋamba nti Nobat tolumira ku gundi mannyo naye takulumirako. Ekizibu kwe kugamba alumira ku Nobat amannyo nti tolumira ku Nobat mannyo ate nga Nobat akyagakola ki? Ogamba otya? Ndi bulungi. Balamusizaako mwenna abalabi ba Simon Official. Nobat Events aka generational promoter kakulu nnyo Simon. Generational promoter. Oba oyagala oba toyagala. Kafuuse kyampaka. Mwayizo okukaka abantu. Tugendera awo. Yes, kukaka naye era omala n'okkiriza. Generational promoter myaka ena mu business. Naye kakati okubanga eyo genda olaba nga balegendi nga muzeeyi Abitex amazeemu emyaka egigenda mu 3 ng'akuwa respect. Sebo nakyo kiba kyanjawulo. Kituufu. Abakkiriza nti omwana oyo akola. Aba yakkiriza. So mwenna mbakulisaayo erugogo Cricket Oval abajja physically, abali naffe spiritually and emotionally, abatuwagira financially, abali ku TV, abatuwagira financially, bangi batuwagira yadde tebasobola kujja. Nakulaba ku live ng'okaaba. Bangi batuweereza ssente. Abaana bakuŋŋaanyanga ssente n'otafuna. Anti alien skin nnyanja. Buli omu asenako gagge aganamumala n'akola ki? Waito kamanyaako. Analisi kamanyi. Abaana bakoze ssente Simon. Siko yagusoose. Abaana bali mu magoba. Buli Kivvulu. Ekibaddewo kabiraawo. Abasajja kirosolozezza ssente. Ate kiro abantu b'e Bulaaya balina ekintu kino bwe kiti. Bw'ayagala atuukirira oyo gw'alaba ayogera ku oyo gw'ayagala. Kubanga abantu balina ekirowoozo nti bwenjogera ennyo ku Nobat n'okumumanya mukola ki? Omumanya. Kumba abamu twogera nga n'osisinkana tetukola ki? Temusinkana nga n'essimu nga temwogera. Ontegedde bulungi. Kituufu. Kati omwana asooka akalakata live okuva ku makya paka akawungeezi ng'ayogera ekintu kimu lunaku nakyo ekigenda okubeerayo nakuwalabula bagenda bbeerayo. Kaakati tutandika okugula tiketi awo. Awo wennyini awo. Njagala okusooka okwebaza omukyala M. Mukasa ali Canada. Lwaki mukyala omwebaza mu ngeri y'enjawulo? Ye yanoonya enamba y'omutegesi w'Ekivvulu Nobat Events. Engeri gye waliwo eri enjogera gye wawulira nti ab'amawulire balina okusasula. Kati ye bwe yali ayagala okusasulira abantu ba bulijjo ne mugamba nze nga promoter ab'amawulire mbeetaaga. Yadde n'omuyimbi naye abeetaaga naye yagambye basasule. Kati mbadde nkusaba ssente z'oyagala okugulira tiketi abalala tuzidivatinge zisasulire ab'amawulire. Era teri wa mawulire yasasudde ssente. M. Mukasa ze yampeereza ze na balansingidde okwo. Era abamawulire mweyigiriza osasula ku bivvulu bannaaye. Naye kati kirituwe Simon. Mulimu ab'amawulire bye tukola nabo. Kati nange nga promoter. Bwe ngenda mu Kivvulu promoter munnange kyategese sisasula. Osegedde? That's privilege eyo. Naye kiba kyanje kibi nnyo okubanga tokolangako na mutegesi n'omuyimbi tokola naye okuba mukube ate lwategese shono yagala ojja okole ki? Oyingirire ku bbina kubwerere so. Awo ino teekamu ssente zo. Okategedde? Naye ng'ekyo twakimaze abalala bangi. Pozi waliwo era omukyalo omulala naye ali Canada awo Senga Acid. Onalebota ye bwamunoonya. Senga Acid njala ye ng'omuntu omwebaza kubanga ye yakola omulimu gwe. Senga Acid buno obubaka mbusindikira gwe. Waweereza ssente waziweereza oba muganda oba mukwano gwo simanyi waziweereza muyala. Gayi yankubira ku makya nga sho
nga show ya ncha bampereza sente zo mitwala 5 kibiki kakati nzijawo mpe ticket paka na olwaleero tatukanga oba yagenda wa Nobert mulala otegedde kati yese ngasidi yakola ogugwo kuba yasonda sente ku live era ne bangamba naye era yali anjagala nga mpita ne nali nkooye nnyo kati ye yakola omulimu gwe era senga asidi weebale watuukiriza omulimu gwe naye gwe waweereza sente mu kikati abangi be nategeera pozi waliwo n'omuvubuka omulala bamuyita Mamero naye baamuwa sente n'azireeta saagala kumanya yaleeta mmeka oba yali nsigazaako mmeka naye yakola ki kasa yaleetako naye abasinga obungi 80% tebalipootinga sente wakalaba kasasho yawedde kasa omuyimbi bamwogerako yawedde mu ngeri eri successful nammwe awo bamukola ki kati nammwe abaali basuubira okulaba a few moments later awo twavuddewo tuli ku kirala nnyo kale lunagenda awo njagala as a promoter osooka abantu ekifaananyi manye abaana be wammwe eyo waaye ndi kumpewo ndi ku TV live kumpewo sebo bapiikinga nnyo the negative side so njagala nsooka ofune dakika zonga 15 tugende omanyi ebiseera ebisinga we judge nga tetutunuulidde abantu balina ekirowoozo nti ekigendera kya Simon Kola ekivu kyekigendera kya Nobert kumbe buli muntu abalina ebigenderawo ki kakati njagala okusooka okufunamu gwe ekigendero kya concert eno kyali ki nga tetunnagenda mu success kiyinza obutaba kigendererwa tulina okumanya ebigendera by'okutegeka ekivvulu kino byali bitya ebigendererwa byali bigendererwa si kigendererwa byali bisukka mu kimu nze ng'omutegesi first of all wenava mu ssagaza Wizo concert ya Wizo mugijjukira n'embeera gye nayitamu n'okunafuyizibwa kwe nanafuyizibwamu abasinga baali balowooza nti awo nkutte ku kkubo erikkirira kati waliwo embeera y'okuba nga nina okumakinga statement nga omutegesi kati nkweyogerako kategere kiki ekyali kikusuula mu show ya Wizo Francis noonyeza ku bifaananyi bya show ya Wizo nja kubikusaba naddala we yaviirawo n'embarasinga we yankubira but that was personal omulimu gwa promoter kuteeka bivulu the show wa organizing a share successful that fracas reflects a weakness on the side of the promoter so mu ngeri omu oba endala promoter olina okukolawo ekyenjawulo mu bbanga eritali panvu kubanga oyinza obutaddangulusa gimo fe omulimu ogwaffe gwetaagisa capital okutandikawo okukola kitegeeza bwe otaba na capital oyinza obutakola ki kati oba ogenze tu saidi y'omuyimbi bangi bali bagamba omuyimbi yagwa talina maanyi era nga mwali mubiwulira kati nga nina okwegatta naye to making a statement nga tulina Victoria abantu bameka 2 promoter yes ebizibu ebyamugwako oluvannyuma lwa show ya Wizo nga yeetaagayo ekintu ekisobola okujjawo byonna ebyaliwo show ya Wizo era we nkugambira kati amasimu gavuga esimu yange ebeevuga buli kaseera abayimbi baagala ntegeke concert zaabwe mulimu n'agamba tokwata ku nnusu yo njagala nfandinga ebbajeti yonna nafunye essimu kulira nafunye essimu Omega namusayininze kati naye era okumusayininga ogenda olaba nga trust yinza okuba nga eriwo ntono osegedde kati kusaawa zino Omega 256 mugumu nnyo waali agaba kagwake kagutonye show yange erina okukola ki eky'omuyimbi ani akiraba eky'omuyimbi kiri ku saidi ya muyimbi n'abasinga okutegeera endongo andi waliwo yabiri Simon we bagamba bamuzaalawa gwakoze observation waliwo Simon okujogana ne bana bayaye banzaalawa gwokola observation nti omuyimbi bamuzaalawo omuyimbi yajja kugamba nti Nobert waliwo abanzaalawa njala tubalageko oba okiwulira mu bantu kasheza observation yaliyo yes ne interviews no of course owulira ebiva mu bantu no of course mu bantu gye kiri era ne interviews nga zino ezimu ze tukola kati ate okimanyi nti tulina media yajja TikTok nti buli omu yafuuka awa analysis eyiye buli omu yafuuka interview wa buli omu yafuuka babina live ezi abaana bakola ziringa TV babeera oko live oli n'awa commentary eyiye oli n'awa analysis
olinawa options ezenjawulo olinawa opinions ngagamba ne msajja oyo oba obiwulira so kati byonna twabishatinze up nebiba nga tebikyaliwo ebyo nyalosooka tusigale ku kigendererwa nga tunnagendawo ekitundu kirala ekigendererwa ekyo kirabye ekyomuyimbi nkirabye ekirala kufuna ssente because okukola in fact ekyo kyekigendererwa namba emu golo fena golo ssente however nti endongo eyaffe tebagitemera sorry oba tebagisalira nti twagala eno sho tulina ogijjamu obukadde 5 endongo tebagisalira naye ekigendererwa kiba kyakufuna ki nti Robert Evans olunaku lwe nalangira nti ntaddewo Alien Skin live in concert natandika okufuna amasimu sente nesitandika okujja ndi katuteeka wano ebbaluwa wano genda ojjawo weziti kati walwakuweyo weziti kati mukole kino okategedde abawagizi b'omuyimbi be bennyini alina badayihadi nga bw'ŋŋambye alina badisciples abali emitala w'amayanja eyo nga bakuba essimu Nobert kola ekisoboka kyonna tetuswala bambi kola ekisoboka kyonna tetuswala nenga katata akazannyo ako kesinga okutegeera ak'obutaswalira mu kivvulu Nobert kola kyonna ekisoboka tetuswala wakola ekisoboka buli kimu nakikola obuusabuusa omanyi kyekitegeeza okuba ng'olangiridde concert nga mugitadde nga wabulayo wiiki 2 wakola ki ne wayita wiiki emu ne bagamba nti bwe mutegese tusazizzaamu onfuna bulungi muweye bro kankubuulire venue gy'owulira gye bayita cricket Ovulugogo bagibookinga year ahead kituufu ekyo onfuna bulungi how do you think I managed to get it in 1 week venue egiseke kiwalinze ekyo kati kankubuulire kino kyembadde nsenyiwa okuzzaayo ewa Regi nze ne Regi ekyasinga okutugatta n'ekyasinga okulaga value yange eri Regi kusekiwalinga cricket Ovulugogo kuba yali yamulema kati ne bwenkoma ku ekyo esegedde so in 2 weeks byonna ne bikolebwa nojja ofuna abantu nga capacity yaabwe esinga abaali kugamba it was a blessing in disguise abantu benafunye cricket Ovulugogo juzi wakimbuuzizaako tebaali fiitinze ku Hotel Africana ekyo nkyogera ne mu kamera ngitunulamu ekyenkaliriza kakati kiddemu abantu benafunye ku cricket Ovulugogo babadde tebajja ku Hotel Africana era mu ngeri y'enjawulo njagala okwebaza Hotel Africana mwebale kutugoba akugoba yakola ki yakuwa ekkubo era byonna bye nali ndogera mu kusooka nti ngenda basuubinga mwankola bubi bamikwano nabasanyuye kakati nyatugenda empola mwambuleesi ekivvulu nga kigenda mu maaso bakikolera banners bakikolera posters bakiwa obulango bakiwa drive true activations ezenjawulo zi press conference bingi tutange press conference wakola mmeka press conference nakola emu obulango alangidde ku media mmeka mainstream nalangidde ku media houses nga 6 Robert nkujira soka next media that is next media then olw'enkolagana gye nataddewo ne gye mbadde nnina n'okwagala okwe baafuna olw'ebyo omuyimbi bye yabakolera Pepsi nga company nensponsoringa mu bulango manyi waliwo sponsorship zaba zanjawulo kati bankolera swap deal ne bansasulira obulango bugenda ku media houses endala oba tukimenya mateeka soolo zikulaga wano kwaliko Radio 1 akaboozi ku 2 ezo radio stations Radio 1 soko kwaliko Radio City ndabe Radio City nga TV bwenzija TV ezenjawulo kwaliko Bukedde TV kwaliko Spark TV kwaliko Galaxy TV then radio nzirayo ne ku radio kwaliko Galaxy Radio akaboozi ku 2 ndowooza kizeezo kati ezo bw'ozigattagatta ne bampa package ya bulanga bwa bukadde 25
obulango omanyi kitegeeza akalango so obulango wafuna bwa swap kati kitegeeza media zendala nayo nalangirayo alanga obwakaboozi kati mweri ebbanga lya wiiki 2 kaboozi ne radio 1 ne Galaxy it is okay because it is your target anti tosobola zimalayo zonna kale baana wazikuba baana saakuba nnyo baana gye nasusola banagirabye awo mu junction y'ensambi nakuwayo baana nga 10 we nagirabye endala nenjiraba ewakuleekaana baana anti wuliriza era byonna baana nezo ze nasuulamu nasuulamu busuuzi kye for identification eri easy naye sinti nalanga to the capacity because concert oba oyina ogikubira banners nga 400 mu Kampala kaakati oba kyo tewagiranga to capacity ng'abaana abali mu diaspora bakugamba nti tuswala confidence y'abantu wabadde ogijjawa tibagenda kujja sayimo nze ndi promoter ate akanene kosinga okweyabira generational promoter in fact nekino kankikubule the end justifies the means tebabuuza abantu bavuddewa basasudde sente meka ziriwa abantu bali mu concert era ne church ezisinga amaanyi wano mu Uganda ezijjuza tebasasuza entrance fees naye ate church zifuna sente mu biweebwayo ne kimu eky'ekkumi kati saagala nnyo obeere nnyo ku ky'abantu baavaawa ekikulu abantu wabalaba anti nze wakimadde ngutwalaawo ti abantu bakkubira amasimu tutuyambe tetukola ki anti balinamu okutya kubanga bo tebamanyi gimmicks zenkozesa kati ye promoter ayina kugenda wali mu pool ya ways of promotion n'agamba nti maybe kankube drive nnyingi oba kankube obulango bungi bw'otaakuba kankube bana nnyingi z'otaakube kankube posta nnyingi z'otaakuba kati omuntu n'abuuza nga promoter olwo confidence y'abantu ku trust gye bamutaddemu n'asigala ng'agitaddewa anti sayimo nze nga Nobat Events trust esooka nze njeyinamu nze nsinga okwetegeera n'amaanyi gange mmanyi we gali kyoyagala okunzijamu kye sigenda kwogera nti okikola otya era osonga luddawa nze mmanyi ekyo kyekimu ku byobugagga byange bye nnina era ekinsobozesa okufuuka Nobat Events mu bbanga ly'emyaka ena nga covid yakagwa sebo nze naakajja mu ndongo kati nze nnyingira endongo sayimo tandika n'abantu bange 10 ezi sure deal nga Nobat Events brand 10 meka kati omuyimbi yenna gwe siina muyimbi gwe ntegeka nga talina capacity naye tandika n'abantu 3,000 kigeza concert yange ng'ensaze mbeera n'abantu 6 nganze pulira so nga ate Katonda wakugemulira abeeyongeddeko bonoba mu bonus baba mu bonus kitegeeza ekifaananyi ky'abantu 3,000 sayima abantu baba bangi nze nga nze bentandika nabo 3 bangi ate nga mbalina babeerawo azaako ki Nobat waffe 3 biba bivulu bya labonita 3 13 baba oba okubya obligato n'ebooga 13 n'Afrika n'ebejjudde bagamba yafunye abantu anti nkubuulidde obligato ebejjudde Afrika ne batannajjula sayimo oteekeddeko ekivulu ku Afrikana ani kiteekeddeko ku obligato anti nze nateekera ku Afrikana awo tugenda kaakati mu ngeri ey'enjawulo sayimo leka neebaza abawagizi bannaye mwebale abawagizi ba Fangoni waliwo abawagizi nga toli wa Fangoni naye ng'owagira Lyenskin owagira byakola onyumirwa byakola nze nagenda embuya ku edikoota ya UPDF naye okuva ku koota gaadi paka munda nga bonna abawagizi ba Lyenskin nga banneebaza webale kututegekera mutabani waffe oyo bamuyita mutabani webale Nobat webale totuwa tiketi situgenda kujja tuyingire kaakati nasemba bbeera naawe twali tuva mu show ya Wizo awo nga shewedde ffenna tukutendereza bannaye Nobat webale wategekedde Wizo twanyumiddwa
ebigambo bino tebyayawukana nnyo n'ebyo. Ne wayita ennaku ntono nnyo nga 3-4. Nondagako ne ku ssimu nondaga nti Saimo sina buzibu wandagako n'omwero gwa sente gwandaga ku ssimu. N'ogundagako. After ng'omuyimbi azitandisa obanja ssente ze kati obubi bw'otambuza awe bwatandikira. Naye okuva ku kivvulu paka ku lunaku yatandika okubanja ssente. Omuyimbi yali matabuta. Anti tetusuubirayo ibi mama waabwe y'omu. Taata waabwe y'omu. Yadde abayimbi mama waabwe y'omu. Naye waliwo enjawulo wakati w'omuyimbi gwe nali ntegese. Fact siyagala nnyo kumuyingiza mu mboozi zange kubanga ajja kulowooza nti bw'atali sobola kubeerawo. Namuta. Namuleka ajjanjabe mulwadde munne kubanga yagenda okujjanjaba naye yeetaaga bujjanjabi. So Alien Skin jawulo gy'alina n'oli. Alien Skin is sober. Upwards. Ekirala. Enjawulo eri wakati wa concert ya Wizo gye nategeka ne Alien Skin. Wizo teyayina suubi ddala. Oba nfuna point yange kati njagala abatulaba bagitegeere. Ebizu bye mwala bye nafuna ku Wizo. Mwana atunyinza okubanga amifuna. Ebifaananyi bya Wizo wano. Mwatu tunyinza okubanga amifuna ne mu ndongo endala. Oba ne mu concert nga ne mu ya Regina nafuna ebizibu naye. Ne mu Alien Skin nyinza okubanga naye ninamu ebizibu. Obutakkaanya bwe twabufunidde. Olya naye ebyo bikola ki? Nga omuyimbi ayina essuubi musigala mugenda mu maaso. Lwegi twalinamu twafuna obutakkaanya. Naye asigala atambuza endongo kati asasulwa miliyoni 7 okumulaba. Osegedde? Kati kulwaki enjawulo eri luddawa? Alien Skin ayina essuubi. Era eno endongo sike kabadde akasuwaki. Nti eno endongo gye twakoze ya cricket oval wabanga ayina kyataafunye essuubi takyalina waalijja asi Alien Skin oyo. Naye ate ku Wizo kaliko ekali akasuwa ke nga kwasibidde katagana kudda osuubira ayinza kuddamu byokkola kye bayita concert. Ng'ate eno yennyini yegikola yali amaze emyaka nga gigenda mu 10 okuva omugenzi lwe yafa. Osegedde? Fo tutyanga Saimo nze nina recording nga ntegeka concert ng'omuyimbi mufu mugenzi nga aliwo backup artist. Netosobola kuteeka mufu ate n'aleeta abantu. Ate kati munnyonnyodde nga aliwo bajja kulaba backup artist ng'omuyimbi omutuufu yafa. Kikyamu. Kaakati kubanga oba wagenda ew'omuyimbi n'osayininga naye n'omulanga abantu ne bajja. Oba nagenda ew'omuyimbi oza kulaki nagenda ku malaalo ga radio mozi. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Oza kulaki natwale. Because it was a duo. Kulaki natwale. Tosobola kwawula babiri. Anje gambi. Olowooza kulaki ono yagira ajja kubuuza. Anyway tumuveeko sayi. Tugende ku Alien Skin live in concert. Njagala tugenda tuna screen eno. Oyo bw'omugjayo. Omwana tampadde. Oyo mugjayo leeta Alien Skin. Kati ndi ku bya mulembe guno jjayo bamuzeeyi bana batasi. Faananyi
ekimu ekiraga Fana kino kijjeeyo wamma. ku bantu Twagala bamuzeeyo abaggwamu essuli nga baali balowooza ffe tugende abaali ku kivvulu bazuukusa. Bano abantu abali ku Afrikana batono. bwe ntunula ku kivvulu yona Afrikana. kaakati katono nnyo. Afrikana eno olaba nga bweri this is VIP. Aha, ordinary kasola ekiveera kinene. Ndokyengamba bano battebo bano battebo bano. Yes, bali olaba. Zino ze tiketi za VIP eno Abetaano. bano be baaki Ordinary baali bano mabiga. ordinary be bakola ki segezo by look of things etaano ja wizo jakola ki Jalija. kyajjula Salimo Batono nnyo. producer mbadde musaba. Njagalayo ekifaananyi kya Alien moment wano bakwatidde torch. no problem no problem Oba video ye wonna agituzanyo. tujja lwakuba nti ekifaananyi kino it's not a drone shot mutwe kaakati as a promoter African ekuba abantu bameka Afrikana oba n'abantu kakaaga ebejjudde. Kali tuze capacity oba oyingidde abantu kanaana. okimanyi nti nno wizo wali photo booth wotayina abantu Salimo kulikete olugogo gimanyi. mpola mpola tujje lugogo tujja Okimanyi olugogo alimu Afrikana 3. it is okay. Okimanyi nti photo booth eri kwa ku wizo Kuwuliriza. it is okay. Naagala kudiscussinga nnyo concert ya Wizo kubanga buli lwe mwogerako nsindukirwa ne meme. I'm mu kudiscussinga wizo ndi mu Ne kudiscussinga concert venue. yennyini sikyajala kuba nasisinkana ekisiraani mu concert eyo. Nsindukirirwe meme. Concert yanzitira sente mpitirivu. Simon ne kati nkyalwana bulwanyi kulaba nga nzira engulu olw'ekisiraani kye nasisinkana So mu concert Africana eyo. weba ejjudde erina abantu kakaaga. Producer Nyambo oleeta ebyali enisikini. Erina abantu kakaaga Africana weba ejjudde kuggwe. Kaakati nina ekifaananyi sooka ompe ekifaananyi kya torch ekyo. Tonteeka ekifaananyi kya torch. Awo nno you are talking. Bampete ku mazzi g'okunywa mutabani wange mumuŋŋambira. Tolina ekifaananyi kya torch nga tonnampa kino kiriko mabega. Kino ndamuleke Anyway, the good thing kyonna byonna kino ngenda kinnyonnyola. Asobola n'okupozingako awo katono. Olaba abantu bano nti waliwo akatimba. Eno zaali barricades ezaali zisibiddwa. Era kansooke kyanalyzing. Zayeri gyetandikira. Sooka oleke ekinnyonnyolero wano. Ku Simon official ngendo sooka okinnyonnyola kuba mbadde sinakyogerako. Osegedde bulungi? Olaba side eno. Kino ekifaananyi bakikwata ssaawa emu. Eno side yaba VIPs mu tables. Ofuna bulungi? Kati side ya tables ekyamazima. Tables zo omuyimbi yagamba bakosheni zibajja wano n'aba Nigeria batambula wa mugagga ky'okugula tables. Ofuna bulungi? Nina abagagga ng'omuyimbi yaganda okugendayo. Honorable Richard Tadongo Secretary General w'NRM yali angulako table 10 omuntu omu. Ze miliyoni ago omuyimbi yagamba Nobert. Nze ayagala okumpagira ajjako nnoonya mpe ssente. Ekyo kimu. Ekyokubiri nalinawo n'abaali baagula tables. Ne wabaawo omuntu omu gwe ngenda okuttuuka naye mu mateeka. N'avaayo n'athreateningawo ba clients. Ninayo abantu babiri nga bali basitudde tables za miliyoni 3. They asked for refund. Francis mu clip zonoonya na clip gyenjagala onoonye. Eya torch. Nga tonnagizannya. Ya torch era ya torch. Nga bakwatidde ekivvulu ng'emabega waakyo. Hannington Bujingo yakikwata. Waliwo nekya stage. Genda maaso. Kakati. Genda maaso. Kyenjagala okulaga. Genda maaso. Kalinga akatimba kubanga abantu baba basobola okwegazaanya. Naye wano wali wasibe. Eri side ya ordinary yali full to capacity. Ate ffe endongoze tutegeka ordinary VIP baba batono. Wasegedde? Nze wemba nkozesa tickets. Ordinary nkubisa nnyingi. VIP ne nkubisa ntono. Ordinary wenkubisiza VIP tickets katugeza omutwalo. Ordinary wenkubisiza omutwalo. VIP bana abeetaano nkubisa tickets 10% za ordinary. Segeze na wono nkubisa omutwalo wano VIP nkubisa 10. Esegeza nti 10 batono. Aba tables baba ate batono nnyo ku VIP abeetaano. Kale ekibuuzo. Wali oterege wachi wa setting ekifo ekinene naye ng'okimanyi table tezigenda kola ki? Kakati nina ekifaananyi kyenfunye wano oba video gyenfunye wano. Njagala njikuwe
ogiweereze tikimuyo bagiraga abantu kubanga twagala ekyatooki nkifunye mukama nkoze bulungi okiraba ekirungi nnyo ekyo ekikanji Francis na video gye ngenda okuwa wano njagala ogiteereyo tukolere abantu nawe njagala omukulu abinnyonnyole otegeere era vidiyo eyo bwe baali boogerera ku muntu gwe bayita full figure yavayo n'agamba bagenda kubba amasimu g'abantu MC bwe yalinnya Ssejjengo n'agamba buli omu wanika essimu yo nga tooki kweri bategeere nti ki kale nkuweereza vidiyo ya Nobert yiyo sooka ojje vidiyo ya Nobert naye nga bajja vidiyo ya Nobert nze ndaba yange obongo yange ngamba bwe nteekayo togyogerera basooke bagiteekeyo bagenda giteeka sina sound ne tujjamuwa eri akola kati naye kyemadde ngamba kiriipu eno kizanyi wakati ono yakwatira amabega ng'ate akwatidde ku saidi ya VIP VIP aba tables. This is the same activity ono wa maaso ono w'emabega si bwe kiri abantu wano waliwo layini ng'abantu basobola kudda eno bano bali mu VIP ewa tables kunyonyodde ffe tetutunulira nnyo olaba gye bava mu maaso nti abantu bajja paka mabega ate katimba ffe tuba tusala cricket ovulugogo ba VIP tubasalirako paati esinga obutono ordinary yali ejjudde paka mabega ofuna bulungi osegedde njagala efaananyi kyange okitegere bulungi nti tebo zino ziraba sayimo tebo bwenfuna families ya promoter n'omuyimbi kati n'olaba tables 7 mu show tables 7 ziba zisobola okukavalinga wona paka eri mabega kati ku lwegi nalina tables 12 kati balamusinga wano waliwo tables nga zijja paka eno mabega nga table yakakadde oba segede bulungi waloti maname tables zibeera mu maaso then ticket ye5 nejjuzaawo ebyo bibeera ku African eno Sheraton wa ne cricket overseas bakola spot emoji salanga ya tables and VIP walo VIP ne VVIP VIP ye5 table is VVIP then e5 ye kati wana awali awakaru wali na bela obe5 ab'etaano tables ezisooka mu maaso ab'etaano ne badde mabega kati wana wali na bela obe5 be batajja baaliwo mu maaso kuba abatebo baali batono tables ezaali entono yes clip ya gundi ogifunye nga tables okubeera entono twalina abagagga baffe 3 abagula tables 10 ne batugamba ffe tetwagala twabawadde sente kati clip nina gye nkuwadde olina by'oyagala okuzanya kugambe so compare clip ya torch eno ogiraba nga obudde bukyali ssaawa 2 kati leo nakuvuga akutwala mabega ndaje nkuwadde moment ya torch yajja ssaawa nga 4 eno mbadde njagala ogyete luvanyuma so compare clip ya sa eno yajja ssaawa nga 4 eya torch nga kubanga ojja kukwata video ssaawa 2 era omuntu akutte video ssaawa 2 era eba mweri nenjagala moment ya torch MC gye yayogera nga muyimbi tannalinnya stage video kubanga lina ngikuweereza ozifunye sebo kati ate ne bana abantu nga bw'obala abolooza bameka kati ndabyo ya Hannington Bujinga ayina moral authority ki now we are not discussing the source because I know they are discussing the source no kuba no video yiyo now eno ya torch era yeyo yeri wali ekiro kakati ayingiddewo ku stage sawa nyaza akiro ona upcoming ya yimbe sawa zino eno ya torch tiyaliwo muyite kwaliko muyimbi yali MC bamuyita MC Jackson yavayo n'agamba muwanike torch tulage fulungu ategeere nti essimu zaffe tuzirina tewaliwe ziraze kale moment yeyo kakati soko mbe clip ya Hannington kyenjagala mu kiri kimu ennyonnyola kyobadde otuko obutuufu bw'ekyo badde otukola ki komyawo clip gyobadde ozanye eya Bujingo clip eno ejjayo kyobadde ogamba yagikwatira mu biga olaba akwata kola ejjayo kyogamba kituufu ordinary abantu gye bakola ki gye bali naye njalodde wano watidda ku table tables posing clip eyo ekulaga side ya tables abatebo kula bakoze eki batudde ab'etaano abalina otuula eri bataliyo
kati Kenya abetaano ekikwewuunyisa muno inafuna ina abantu abetaano abantu nga 5 abetaano baba bangi sebo kuba tukugambe budget yaffe eba ya abantu 1,000 abantu 1,000 gwatulaba abetaano ziba milioni 5 aga sente zaffe zaba promoter zisinga kuvira abantu wa mirundi 2 ordinary w'ebiri n'aba tables titebe mu ba ya milioni 3 oba kugulako tables 50 oba ofunye milioni 10 mu ameka mu 5 bano ba ordinary ab'ebiri be bajja mu big numbers kati ordinary ab'ebiri ulia ordinary ab'ebiri bwe bajja ba ordinary omutwalo gumu ze milioni zimeka 2 kugereza kyagede so bana abetaano baba batono ebiseera bisinga mu shows affe obo mfuna bo bakufa kati nze ndi contented n'ennamba y'abantu abazze ku keto kubanga bano bokaboka bana abazze wano kiri ekirowoozo kyaffe kyasooka ekya Hotel Africana baali tebajaawo eya biga gye tubatusemba nayo kasapro you agree with me or you not gwangamba kati eno view yawa kati tolaba kati big aichi bloga oba ko muyi ago kuva ku source togenda wala kati eno show giraba ebale nnyo ango eno yagikwata gobola baziri sawa nga meka zino okutangala kuno okuli ku kisaawe Simon ne sawe mu abantu baba bakyayingira ate era omuntu tumugana ku recording ate oba olone yali recordinga ku macha sawa 5 ngakulaga abantu nga batana bakujja balaba zino sawa tenera ka VIP ngankalo nejja modinale ne mabege wasembe wali tents nejja modinale ne kulaga nti modinale bajjudde naye tebamazeeyo kati sawa era sawa nga mmeka zino obudde obulaba buno nga olaba no twabirina ko kitegeeza show etenda bakubeera ki tenda bakukwata yayaga faananyi webale nnyo bakwata ebintu kakati kamera oli musanyufu ndi contented ne outcome z'ekivulu era ndi so energized okuddamu okukola ne Alien Skin wampeera omukisa ekyokubiri tolina akubanja kubanga bw'oli mu mativu tobana bbanja osobola okubula abakubanja lwaki baba bakubanja nga waffe ne yora emmanja lwaki osula yuwala ne yora emmanja olaba emmanja bivulu bikadde nekyalo egikye ninyinyi olaba ekyammanja olina buzibu ekivulu kyalo egigo olowoleza nti bimu ku bivulu byasinga amaanyi okujuza abantu mu bigambo byo wagamba baali baganya okugulawo ekivulu nga bakubanja okugulawo ekirwa okugulawo venue obuzibu wagamba nti babadde babalemesa kino ekya Alien story yali bweti story ya Alien Skin kati njagala mbere open wano kansooka ekyogerera wano kusayimo Alien Skin nga ye ayina abamulwanyisa nange nina abanwanyisa ne kati yali combination y'abalwanyisibwa ababiri Alien Skin kati kino kankyatulire wano ayina mu government abamulwanisa abalwana naye waliwo n'abali naye onfuna bulungi Alien Skin mulimu abali mu government nga bali baagala okulowesa abakulembeze nti basobola mu controlling oba okwogera naye Alien Skin kye yagaana kati abo baafuuka balabire Saimo era ne kano ngenda kwogerera wano nja kasalamu nkaweereza IGP Saimo fo endongo gye tukola tumanyi bye tuyitamu bwe tubonaabona ebimu ku byali biyimirise ekivulu kya Alien Skin kye walaba ku Friday sente Saimo omanyi kyekigezo omutegesi okumukoleza kye bayita in fact is even not double it is trial payment expenses okimanyi tino nze Nobody Events promoter Uganda Police nasasula emirundi 3 mwagala tuve mu ndongo tukole kyekirala fa bavubuka bali mu kugezaako creating emirimu n'okuleetawo bavubuka bannaffe okuba n'obutebenkevu mu ggwanga poliisi yo yokka nagisasula sente za mirundi egi afanda IGP njagala eno message ekutuukeko ne poliisi hierarchy promoter ategeka ekivulu aba yazza musango ki si lwa kivulu kya Alien Skin kyokka ebivulu ebisinga Alien Skin nasasula omusolo gwa milioni meka police revenue nensasula puliza waliwo police deployment eri under operation era message eno naye njagala afande mwesigwe ekutuukeko Frank AIGP operations nakubira n'essimu ng'ebintu bitabuse wali mu meeting
operations ojimanyi Jinja Road Police Station awo waliwo RPC waliwo DPC waliwo OC station waliwo operations waliwo FFU waliwo wa CI bonna amaso gababera ku concert eyo nga basaba million 7 nkujira sinaba kusolooza nti nkame ku nteje ntegese basabye million 7 ate bo baagala bagenda mbo bawe zero balance nga tonna tandika kusolooza ku mulyango Jeno Salim Sale mutuyambe Jeno Nalweso mutuyambe fabategesi tulina okunyigizibwa ko tuyitamu kubanga abamu tebasobola kwogera esegera bulungi nkyali ku police yokka sinagenda ku expenses ndala chola ba promoter basinga baavu omusajja nga legend nga Abitex yali badde teyeba kaguru na kuweza wiki emu ngwasaba buyambi kuva Jeno Salim Sale singa tulina emirembe mu bye tukola ne police yokka ne kusaba millions zigenda mu 10 plus otegese kivu kuddiramu nasasula omusolo waliwo kye bayita simanyanga police revenue buli mutwe gw'omusirikale bagubalira emitwalo emeka then they assume nti ogenda kukosa cricket over abasirikale 10 buli musirikale emitwalo 2 million emeka bali 10 bakubalidde ku headquarter bosasulira ebiri bojeno abagenda okukola deployment gundi ebatwala katugeze cricket over ebera Jinja Road bano bagamba katokusira ku kivulaawo n'obunene bwakyo security twala million 7 ezo simwenda abo nebo ziba wanga nezire eza clearance wasasula emitwalo million 2 ekivuto kyola kubaayo nga counter terrorism police tezze eyembwa eyesakinga nabo bagatwala million 5 mpuliriza gwa tulabola manyo obulumi bwe tulimu million 5 bagala zero balance ezo tulimu sende mmeka million 14 ozi spending ile ku police yokka Uganda police mfuna bulungi kati aonze wenakubire meza zile million 7 ze Gambia zibali bansaba wano nali sinazisasula nga bali bagala bayi ku machasa wa 3 mbenga ansasudde kati deposit wa million nganya dipiso kwechanga nokolo rugezigeze okujja bwa stopping ekivulu nga ye China kyatayogera sinaba wa sente mfuna bulungi nene rwana ko munayi nekuba obusimu bwange bubiri mfuna ninga mukama wange bakama bange ntegese ekivulu ky'omuvubuka omuvubuka akwatidde abavubuka baleme kuzza misango mu ggwanga ali endiskino kimanyi nti ewuwe wakawa aina ba ex convicts nga ne government bali bagiremerera nga buli kaseera babeera luzira olowooza managing ate okubeera nabo ne babeera kamu nga bali abanywa tebalina gwe batusizaako obulabe nga bali kufanga kale ofuna bulungi nkulaga bulazi sayimuse obuzibu tubaamu fe abategesi twogaane tokole ki kwekubira endune ng'abannaye muntaase nebaza abankubira abanyamba ku okulaga ekivulu ekyo kibaawo abantu bange abamunyiza obutabo okuddamu baatula wano mu kamera naye mwebale afande ddamulira webale nnyo kubanga buli kubira kasimu okwata oli taata oli muzadde afande ddamulira Katonda akutuwere byosinga okwagala mama Nalweyiso ate gwe oli maama mu bamaama ow'enjawulo Jeno Salim Sale tovanga okwo mu buyambi bw'otuwa mu buyambi bw'ompadde nga mutabani wo webale tovanga okwo tetugenda kubaswaza twasimbudde nga tusimbulidde ddala omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga akalanga jatumalirize ebyange kubanga mugundi yaffe it was
ye tugenda recording sasa iwanti kulaki ntusaawo bulumi nina bungi ojja kukakkana watandika omulimu ng'ogulaba ate obusobozi wali tobulaba kaakati kino sikirabangako sayimu okitegeera veni yokka veni sisobola gikayanira amatooka ago ogalaba nago gengera yagala kunsuubiza anti ndowooza olaba kansa ali mukunkubira naggaye nagwe ntwala mu kkooti kanso ndi kumpewo katono kanveeko nkuddire empapula zoyo zikole mwagala asoleko ku mazzi pozi okumpa $2.5 awe tudda makyaga olunaku olwaleero eyange eyoli njirina kanjikuteereko kati kanso kijja kutegeera naye kyazanyi awe tudda nakangu ndowooza alina ebimunyiiza ku muyimbi kati leero nkirayo kikedde kwasama ojja kutegeera olulimi teyaseerera ebigambo byayogera yali ategeera bulungi nnyo bansabye enamba ebagala musaavinga ogenda kutegeera ogenda tegeera kereva yaani kati ani agenda omukuddamu mulwanirire abamulwaniriranga bonna yakabavuma jjo juzi President Museveni ne General Salim Saleh yabayite obulambo juzi yavuddeyo n'akuba endulu n'asanyuka nga baana ba Nuupu bali mu kuvuma General Lweyiso n'agamba nti musanyufu nnyo kati kivuddeyo rero mbukiteekawo disclaimer nakangubi ojja kumpulira kamala okuteekako ennamba kansa ayagala nnamba yo ogenda essaawa yonna bagenda gwe ate mu bino kyenkoze ekyenjawulo sigenda kuwabira UCC sigenda kuwabira Soloti Media I want an individual ogenda okutegeera kubanga Soloti Media with all due respect is a passable jingo ndifaniwe mugoberera mukyalo we Susan Makula oyo mama wange mwembalese era mbegayirira Pastor Bujingo no mami Susan mbegayidde ku mutalo mu Luveemu kubanga nange mbalese ono mukozi wamwe mumundekere bigambo byayogera yandira no kubanga naba clients abangamba nobody refund our money of tables. Your concert is presumed to be a hazardous concert because of your words. Nakangubi katusinkane mu court. Wallahi ya Mungu. Ate sikutwala mu criminal civil. Andi civil yagala mu dewe mukwe mutese. Sente. Kati ebigambo byoze sente. Ojja kuddamu osinikira ebinyo ku balala. Ebyo manyira bali bazubeda. Bakazi banna abampi nze. Nva Kanungu ku border ya Uganda ne Congo. Okulemererwa nnyo nona. Ate sisenyuwa. Okulemererwa amanyire bali bazubeda. Mukazi wattu mumpi talekana nyo tayomba aina wakoma andi no bumpi bazubeda wamazubeda tonyiga ono munkwasi akati kankwasi yakulemerera kyakumanyira wane wiki number kyembala sinze family yo kingide ku baana kingide ku mwami kakati kindekere wana ana omuntu agenda kubuuza yakola kye kikunyize nnyo awenzija kati nkubulira ndudde aina kye yakola uliriza aina kye yakola ndudde ulira ndudde nga fulufigo oyo ayogera ebigambo eby'ekitumbaavu n'ensi emulaba bulabi nga zolo fulufigo ati si zolo gavumenti wetukira kapasite kugamba nti tukole naawe nga presidential advisor ow'ekicupuli toba zolo fulufigo avuga emmotoka teri agula mmotoka nga zolo ojja kuntegeera bulaadi ndi kantereko wano kanso nyinza okubeera kamutereke naye namba yo njirina kanji mutereko wano kanso aginsabye sebo obadde omanyi byakusaaga iyo ejegedde biri serious goyinza okulola nti byakusaaga akatambikako kanso nakamuteereddeko ku makya eggulu ulira byayogera ebyekisibu ulira okoyeriiso bannyindo ulira oyagala kubeerako muggala okufuna damage olwali ogende gende Lugogo wetambula gende Lugogo okay olaba kibalangira nti teri live psychological ategeera balina okutegeera ojja wanika essimu tojja kugizaayo teri amaanyi so mbe katambi kali nga bawanika essimu tulabe okimanyi statement eno yokka eyina ba clients byasika yalinga awe obutajja mu concert we mwawanika essimu tewali yeye mu lugunya ati kye gambye era MC Jackson webale nnyo okukola moment y'okuwandika essimu ezo esegedde kakati ekyenjogerako kyennyini simanyi lwakuba kano kabadde ku Facebook naali kabawadde esegedde waliwo wano ka moment lwakuba kabadde ku Facebook simanyi kanga bavaayo ulira yagamba bagenda kuva ku kyokusika essimu yagamba bagenda kukwatirayo abakazi
bwali busungu Goma nche kitegezo okugamba nti bagenda kubakwata. Ate nga abasinga okuwagira endongo bakazi. Abakazi ne bagamba bannaye. Kati wemba nafuna abantu emitwalo 2 nalina kufuna 4. Abantu abali balina okusitula emitwalo ab'emitwalo nkiddemu. Bwemba mu concert nafuna abantu kale omutwalo gumu kankitereeze bulungi omulabi akitegeere. Okiterezeza. Uliza bwemba nafuna abantu omutwalo gumu nalina kufuna emitwalo emeka. Wafirize milioni 2 plus. Nakangu bitundako ku kizimbe mukazi gwe. Inze sigenda kwogera bingi tetusagala tukayanire wano mu kooti. Wakiri okutunda ebyange. Ate abawagizi bendi mu kulipresentinga bali bazibu nnyo ne sente batandise zimpeereza ku ssimu. Nobody tuyambeko. Kulage comment y'omu tuwekyetagisa sente papa tugambe. Wamate mufaayo sente weziri ez'okumuwaabira buli kimu n'ezaalooya zaawedde. Kize leero ku media ku maca kikola disclaimer. Full figure is a good person. Uliriza kize leero mbu kikola disclaimer mbu bannange omwana oyo ulira. Balise few moments later. Enyindo yakafuna kaina minyako okubiri. Olume kulepindwa. Funa ebintu byogendamu. Bibeerayo n'owulira nti bano babaggyemu akapale kasigadde bano bali bagudde mu mazzi. A few moments later. So thank you so much. Omutima gwolaga n'ekyo. Kati era eddalu lyogwira ku bantu nze gwali gwiriddeko ndi mulala. Uliriza. Bino ebintu ndabaza abayimbi oba abasooka batwali tulabanga abanene nnyo be balina okukola. Kati abyogedde leero ku Mande. Ekitegeeza biri. Ojja kunnyonnyolera mu kkooti oba ddooziyo ey'eddagala ly'omutwe. Koro yali eweddewo. Kyekyo kikutaasa. Ate kikutaasa with few damages. Omukazi ayitiridde. Gwe n'ovuma buli muntu. Mu wiiki mwennyini nyino mwabadde ekivulu yavumye General Loiso mwogoloza. Naye bambirira mwetondedde. Fulfiganze kyemwagalako yeetonda. Kati yetondere bali abo bajjeno bamanyire bo betondere bo ba uniform. Nze ndi civilian munno. Mu civilian munno muvanga ko. Bimaliza mutya kwa bwenda muli benale. Muiza bimaliriza mutya. Ayina okutunda ekizimbe. Nobati bamugaboza ago naawe. Milioni 2 mwata. Enza ki naawe. Wafunye sente. Zalina okusinga kaawo. Yakosa concert yange. Nego Sayimu Katonda ko kankayiseewo. Ne Sayimu walabye ebintu ebyadde mu concert yafe. Engeri gye baagirwanyisiza watu wagirabye. Bani abaagirwanyisa. Concert yafe nga yabaddemu abasajja abaagirwanyisiza. Both government and opposition. Ali riskiniya. Bana ya riskiniya vaawa. Bakwaga gabozigo. Kankutandikire. Uliriza. Tugendayo. Kolera abantu. Abantu baleke. Santi endala. Ogiregedde. Yavayo n'awandikira Namukasa ekibaluwa. Namukasa ali amaze okwetonda. Kugira nti Namukasa ayogera byayogedde. Okugenda otyo gana abantu naddala okwogera Namukasa ayogera. Nfuna omusajja n'agamba muwandise ekyo. Kati gojje milioni 10 ku Namukasa. Mukazi watavuga motoka etasuka milioni 10. Ngana boyagala ebibiri mu furu. Uliriza. Awulya ngati nkulaga diversion. Ekyo kyali tekimumalide. Mama mwagala ensayimirire. Emboze badeta mbude. Ekyo tekyamumalira n'ayomba ne Abba naddamu buto n'ayomba ne Abba. Yine ango kamiri. Ekisemayo kikino. Ekisemayo kikino. Za gladiator. No. Naye wakanyizaawo. Naye wakanyizaawo. Oyagala kwata show y'omusajja oje wakola ogigerage ne yagerage. No nzija nkugye bayita diversions. Nti musajja watu bamulimba ne bamubbako obusente bwe. Ye enkola ya palaso omutuufu gye mmanyi. Ne bamulimba. Sifu yajja kugula ku tibula ko wanyiga. Aduliriza ne bamulimba nkugira. No, nze I respect talent. Era njagala nnyo talent is MP. Ate n'okuli n'ekya n'amasannyalaze. Ekirala. Sobola kujjawo possibility nti nsobola okukola ndikolako nani? Katugeze ne gladiator. Era simuyinako. Amukozesa. Ate yajjuza. Producer woina ekifaananyi kya Spice Dana ng'atudde kitule. Yategeka. Olabe tunula ya Spice Dana. Yalinganga awunyirirwa B. Gladiator. Ekivulu kyajjula. Yateeka watu. Oteka ekyo mbadde gamba diversions ezaako. Tumalize bwe naye kino kyensaba kino kigo kiti. Kumalange kusaba baba bakuntumye. Omuyimbi wa amaanyi.
mulekeraawo okumulipaganya abantu abalala kubanga abawagizi be bamwagala ng'obuyimbi tebamwagala kubanga alina baakuba. Bamulipaganyiza nani ng'ogyeko ate abamweripako ekyo nze nkigambye ate nkugambye omuyimbi w'amaanyi ani yakuwa posta ya Nalose yali muwagizi atali muyimbi. Ani yakuwa posta ya Nalose bamuyita Flake DJ ali Dubai. Waaki Bloga bloga akolera bonna yali ku page akolera bonna. Flake DJ wa Mfangoni awagira Fangoni ninga n'ebirala byogera ng'omuyimbi kati ebifaanaganako bwe bityo kino nze nkikuya buulize kati kyo kigambe bali when an artist is big ku nsi teri kibi kagina kigamba mu entertainment no mwe tuli okwata obukadde bwago n'ozimba akayumbako n'otuuka ng'oluggi lukulemeredde n'okubira omuntu n'akuwa oluggi n'akuwambako ennyumba yo ebyo kiri ntegedde bulungi kyo kitwegedde kaakati mubeere efanaganako bwetyo omuyimbi ng'alangidde show mu weeks ezo ntegedde bulungi nga temulina bulango nga temulina ki si obulango twabulina abaana mwalina obulango with due respect Radio 1 is a big radio Akabozi is a big radio maybe their target audience is between mpozi ngobadde tongoberera sayimo katono nnyo kitegeeza nti etibantu alien nkuwaka info mpozi ngobadde tongoberera mpozi ngobadde tongoberera nga generational promoter point bwenkola nembo byonna kingeza ku sayimo buliriza kingeza ku kuzimbira buliriza nze ondaba njagala nnyo okulanga ne BBS nze nnyo era yemu ku TV zange nkubulira mazima naye nga promoter waliwo embeera nga sina capacity kavalinga nze issue yange si yakuulya wawoolanga uliriza naye alakulagala value ante uliriza nkulaga kino nze kyenkolo kimanyi bwe ngenda mu basponsor bange katugeze nga bwe mbadde ne Pepsi musaba mbadde nsaba onnangire ku BBS kubanga BBS week emu ojja kunsaba obulamu katugeze bwa $5,000,000 kitofuna bulungi kati bwe mbange nalangira omwezi $1,000,000 meka 2 promoter mbange nakuzijjawa bato lina sente esegedde kati ne wano bwe kitebo kyabadde no I'm not against yasula kwante ebbanga lyabadde tono I'm not against bulango kyengeza kubayiro kujjirayo nti bye mwakola tebyali bingi nnyo to get that turn up esegedde bulungi obugalo ekyo kimala kitegeeza nti omuyimbi waaki wamaanyi kakati mu kaseera kano ne promoter simu buli muwagizi w'omuyimbi promoter simu nafu it is okay buli muwagizi w'omuyimbi buno tisimanya ate mugenda mu kibuga nti ate kamyo nafuna ebizibu bye Uganda tesobola kubaako gweyimirira kulaba n'olunaku lwa independence kubanga ku lunaku lwa independence tegeeza nti tulina akaseera nga tetulina mukulembeze wa ggwanga okimanyi ekyo ku lunaku omukulembeze w'eggwanga lwalayira tulinayo eddakiika ezituuka nga tetulina president akola ki kubanga ne chief justice abeeraawo kolo yabawo ng'akulembera okimanyi twabeera ababeera mu bbaala nga kolo chief justice twakwata n'akwasa okimanyi twabeera ababeera mu bbaala nga banywa n'okwegatta okimanyi twabeera ababeera mu loogi n'okwegatta baba bali mu kwegatta naye nga bali mu kunywa mu kaseera nga tebalina mukulembeze kati nze kuno okusaba kwange sayimo bannaye ebyavudde mu kivulu kyammwe mwabikoze eki n'ebituufu mu mutima obikola ki naye ekisinga obukulu nti it confirms nti omuyimbi alina following ki kakati it is high time omuyimbi omwo mutaggulule na buli kantu abawagizi ba alien tebaba commandinga bwe batyo ani nze nkubuulidde ate abawagizi ba alien skin tebawa biragiro bwe batyo nze nkubuulidde bakola bibaagala bakola bibanyumira sinze nakoze sound gye bayenjeza ekituufu sound wagikola tebagiyenjeza sebo wagikola kakati nekino andi bye bibanyumira katoolu ani kati nekino nakyo nkigamba tubona yogera ebyekisiro nga naawe bagamba it is okay omuyimbi mumutaggululeko omuyimbi alina amaanyi agakola ki nokimanyi yagenda okukola likodi mu mwaka ogusooka mu mwaka gumu kubanga ayimbye ku Wicket of emirundi 2 katubasabire tumalirize tuve nga bwe mwatusabira ddi ffe tubeerawo nga tubasabira naye tulina ebyokusabira of course ebirala tubeerako mmwe mwekka basebo ne bannyabo yabadde Nobert bino eno sho tugikoze singa avaayo n'akaaba omanyi nze siina wange ebirewo ng'ebyafaayo nze siina wange
era bwe njya okubijjayo abalinze moment eyo mugenda nali omu ku baavaayo n'empolereza Nobert nti yakoze ekivulu nga bakikuba ekya Rizzo avaayo n'akaaba nekino yakitegese ekisinga obukulu abanga is not complaining ebyalo osobola bitegeka ekyokubiri nga mmaliriza ensi eno Uganda tolemera nnyo ku muki full figure tugobo kigamba so naawe full figure muleke likana wati mama flower tomulemezaamu nnyo kuba mama flower omuyimbi ono yalwana nnyo ave mu kkomera problem yalwana nnyo omuyimbi ave mu kkomera kubanga otufuna contribution za mama flower ne ssente zaali tezimala abetaagayo omuntu ali ayido eyazzeemu n'azija mu buloko ndaba kati status nsobola ogiraba yali ya blocking mukubire nakaawo mugambe my blazer ngenda saagala kumusiba ssente nzaagala mubeere bulungi mweraba Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.